Wa alaikum salaam tullahi baraka. Nampima Sauda Lukwaya. Munaye twate tukisuubira. Kuluthumu yali open nnyo ne maama. Wanda yakiŋŋamba yaŋŋamba. Yafuna omwami ne mugamba afaanana atya nti bwati ne bwati. Ne mugamba nti omusiimye nti kati nno ekiddirira kiki nti kugenda mu musaayi. Babakebere balabe oba balamu bulungi. Balabe oba balamu bulungi. Nga birikiriya. Buli kimu kyaggwa. Anti nze seegabaagaba kati mma ntyayo ki. Mama agambye yakusiimirawo kasita yabbaawo kwogerako. Gwenza obutasiima nga bondaba. Ennaku zibeera 40. Kati omwaka bwe gwaggwaawo nsuubira omwami oyo yamulaba mu bbanga eryo. Owulidde omwaka bwe gwawera abantu ne batandika okujja nga bamwetaaga. Ate kyewuunyisa abantu bakyajja tebamanyi nti ndo ddala gundi Acram atwala Kuluthumu. Bakyasindika bagamba bannange Kuluthumu mwamugabye South Africa konze. Alla bwatu bwe yageze Kuluthumu kagende South Africa n'omu South Africa we kasita munna Uganda. Nsazeewo abaali bagamba nti olunaku terugenda kutuuka mulimba capital abalogo yabaggwako. Capital yabaggwako. Tubayisi babe nga bamanyagana because security eri very tight. Tetwagala ate bamba sibire ebweru olwokubanga tebamanyiganye. Siri muntu nnyo wa bulijjo nti omukolo gunaabeerako buli omu ne bakeizi bonna besaayise. Akeizi saakuyise. Omwami akuyise. Yakuyise nenze saakuyise. Ndozo nogira mbako. Mukolo madani nimwetegefu kuva dda. Meetings zibadde zitule South Africa ne Uganda. Kwanjula agenda okyusa emirundi 3. Then akumbaga agenda okyusa emirundi 4. Yanesize era ne tutekingamu allowance. Yagenda wamusobozesa okukolaki okukimalako bulungi. Bansasudde mukama wange bulungi nnyo bampadde akasente akategeera abakulu abo mukama wange. Yenza akikuttemu ssebo natandisedde emirimu. Okwagala okutya Allah n'okwewa ebitiibwa. Taata we yalina amaanyi. Teyali mugagga nnyo naye munnange yali alina omutima gw'okusoma. Ate era mu ngeri gye yagendanga kaana kato ne tukola endagaano ne Seeka nakkiriza okaweerera. Okatuuseeyo waggulu eyo yonna tegaali maanyi gaffe wabula gaali ga Seeka. Nsuubira ab'amawulire bambala nga ab'amawulire okuggyako abalala basigadde bambale busuuti, amagomesi, amakanzu babe nga banekedde bulungi kuba olunaku olugenda kuba lwa ssanyu. Tuli wano mu Buganda ekyambalo kyaffe okimanyi kya gomesi naki ya kanzu ne kooti. Tubayise mwenna mubeerewo alhamdulillah. Ankati nkuyise official case kale bana mwenna tubayise naye ekigambo ky'obuuziza ekya saidi tugenda kusaasaanya mmeka ekyo committee intestes yekimanyi. Nkwagaliza bisinga wallahi yamu. Allahumma amin. Allah kikubalire era nkwagaliza obufumu obulungi. Amina. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.